Mpaka eza Stanbic Uganda Cup zizemu okuzannyibwa olwaleero era omupiira gumu gwe gusobodde okuba nga guzannyibwa nga gwa mutendera ogwa quarter final. Guno gwadde wakati wa Vipers Sports Club nga etunka ne Calvary ezannyira mu kibinja ekya FIFA Big League. Vipers yabadde ekyazizza omupiira guno ku kisaawe ekya St Mary's Stadium Kitende. Guno gugenza okukomekkerezebwa nga Vipers bannyinimu omupiira baguwangudde zibadde Ggoolo 4 ku 1. Kitegeeza Vipers ye ttiimu ey'okubiri okugenda ku mutendera ogwa semi-final oba oguddirira ogw'akamalirizo ogw'empaka eza Stanbic Uganda Cup ez'omwaka guno. Jjukira ttiimu ewangula ekikopo kino yekiikirira Uganda mu mpaka eza CAF Confederations Cup. Vipers kati yeegasse ku Police FC. Police FC ye yasobodde okuwandula mu ttiimu eya Bull FC olunaku olw'eggulo zabadde Ggoolo 2-1 era nga mpira gwazanyiddwa ku kisaawe ekya Kavumba Recreational Grounds. Kati ttiimu bbiri ze zakayitamu ate nga emipiira gigenda kuba giddamu okuzannyibwa olunaku olw'enkya n'omupiira guno era gugenda kuba wakati wa ttiimu eyo eya Express FC mukwano gw'abangi nga ettunka ne Adjumani Town Council. Adjumani Town Council yegenda okukyaza omupiira ogwo era tujja kuba byonna ebiva mu mupiira ogwo tujja kuba tubibatuusaako naye nga eyo yegenda okubeera semi-final ey'okusatu ng'ate semi-final ey'okuna egenda kuzannyibwa ku Sunday. Egenda kuzannyibwa ku Sunday nga wensobodde okuba nga nkugamba era omupiira gugenda kuba wakati wa Bright Stars nga ettunka ne KCC. Guno gugenda kuzannyibwa ku kisaawe ekya Kavumba Recreational Grounds era nga Bright Stars yegenda okuba nga ekyaza omupiira ogwo. Byonna ebinaava mu mipiira egyo ojja kuba obifuna wano ku Resa Sport, naye nga jjukira oluzannya olw'akamalirizo lugenda kutegekebwa mu district ey'e Lira era byonna tujja kuba twongera okubibatuusaako.